bulungi. Olwa. Emabiteka wavayo ne weetonda. Okwetonda kuti. Nga tuli mukuzika jaja ichuli kyo mwana Grace Khan. Muna ebintu era ng'olabira ddala omwana ali mbuyambi. Kati kyogamba kyaliwo. Kati kankubuuze waliwo mwana ebintu emeze Kiddee sina buyambi ndi yala. Ondaba kati oyagala Grace wagwambye nti ate mulemese. Gomanyi gwe mwana. Saka mwana oyo agenda kundeetera n'okwogera ebintu byonna njase Ebyama agamba ate Kiddee muntu mubi. Nze bitu nabyegana ndi mbulumi. Nali negana nengera ne manju nenkaba ku maziga mutemwabira bamwakwata byakweka. Ina tukalire nenkaba ningaba nange. Ngolo kikabya. Omwana ina masa gange, omwana afana nanze, omwana akola. Ochegedde. Nange mbyejjusa obugere bwange, enviri zange. Bwe mu kifana nanze. Kada tuli awo nga tulaba video etambula. Muli mu kifo kya Papa Misachi, muli mu kurwana. Banayi Papa Misachi ansonyiwe. Bambi yansonyiwe okujja mu kifo kye nga simanya ati mulimu maama w'omwana. Nazze mu kifo nga simanyi natuuse nga nze kukwata na video zange zigamba abantu ati bannange ku Freedom City nadde ntadde nabali nawayo milioni zange 3 bazinziriza nga bangamba mbwali wasasudde ezisinga ku zange. Oshegedde nga ndi mukunjiza nga nze nokuba birowooza awo bya show yange jaleda yonga 2 September nga jendiko nga bwakyuse ekifo obankolo binenga nkyabegayiriro banange ngate kwa bangambye bwogattako nezisinga ku zoli sobola okukikuddiza ngamba anyo yasasudde ate nga badde nakutte sente namu abantu bajiba bazina obumaana bonna bayimbira babugatte munaye ne bannemesa bwe bati okukola meeting zange kuba papazi nnungi waliwo akawewo bwete bwe nasanze omukazi bannayo omulalo oli kyeyamukazi nga tosobola mukuba tomukube tomuddize omukazi oyo namuleka kasingana mu byoli singa nze mu byasinga wano nsinga n'ababaloga singa nze mubi nsonga ki entuufu eyabadde ekkubya kuba twalabye nga weewoma amacupa ensonga entuufu eyadde nkubya amacupa nadde ngenze we namulabye nefuna idea egenda omugamba mpa omwana nga mulabye kubajjukira nagenzewo nga simanyi takola ki wali kati ze neŋŋamba kamusaba omuki n'omwana nga wali mazima ddala nga mutumya gwe nga twetunuulidde nadde nze Kiddee tunudde gulana nga negulana ntunuulidde nga tuli mu sayinizi zino wezo ninga omwana mulaba alina ekizigo bamusiiga yakyuka bamumetta bwana babamwerusa neŋŋamba owaayi kansaba omwana naye banne nadde nga asaba omwana tomanyi mukazi kyeyakoze omwana wuwo banne nadde oba oli we yadde atudde naye mukowa puliisi oma waliwo omusajja gwe yadde atudde naye nga munenenene niba naye kyensaba abantu bonna ababaddewo bansonyiwe akavuyo saakategedde nekyalesa obuzibuzi kujja okolerawo meeting zange za Freedom City nga webanziriza sente. Grace Khan agamba takusinkanangako era ejjo gwe mulundi gwe gwasoose okusinkana. Ate obijjukira kyokka Grace Khan asobola okubalira abasajja baalidde n'abajjukira kuba abamulidde kyokka okujjukira abakazi boolidde tuddeyo tuzeeyo firimu owaayi twalabya nga ekyajja kyogera kozi ffe tuli basajja zenzina eno nenzina nkugenda zinzina emasaka nenzina entebe nengenda ejjinja nengenda ekisolo nenzina okyegedde kati Kiddee ndi muzinyi kubuno obudde bugago bwenyambadde bwa Grace Khan anti yagambye ati n'ensawo omukyala yabadde nayo natira yino njina buli kimu eramu ekiri gwe kibumanya naye ndabamu bintuntu bino kyaka muntu wakwekolako gambye omwana yamumyusamyusa omma negulwa naye kuba makeup nalabye akafaanani ku social media neŋŋamba Kiddee nzala nti omwana afaana bwati ng'abazungu labalabalabalabalabalabala ebintu byatambula nayo labalabalabalaba kati oba kano kaki omuntu ayinza n'okayita eggi kati munaye byebyo naye ng'ebintu byokubifunira koziko nga ngenda bitunda butunzi akabirimu ne ssente nze neddize ku ssente eza pampa ez'obutiiti nagula obugoye kyomanya nze kati ensawo eyagikuwadde wagimuggyeko nkugambye oli alwana akanyuga Wange oli okumanya gye mu kulwana kwe kulimu enjawulo mu kwabalala alwana akanyuga yasoose ku mungatto najjamu engatto gomanyi nakubenga ningamba waayi nemuma era okusebo yankwasizaayo nyina obulumi kyondaba wano yakwasizza ensigo nkugambye yankwasizza
Sayala kuga nakutamye bwe kumbe nga teise mabega. Ekiriwo kiri nti omwana amukyusiza olusulo na ene bag era agenda ginona so kemubuuza era wabagiresa awakozi nga jane grona ne muwa bino abata ina mukasa baba taze na mwana tomuwanza simuwanza woye so gumba so kubomu mukatambi twamulabye na nze gambye galwindi zize buli kimu kiche era ali eyo nze yankubiddeko n'okunkubirako Samukutte nika Samu agambye yagambye byageto bigwa byaki byageto agenda kujja ansanga era nga nonye ebintu bye nga ndi bulungi nnyo ajje mu byageto naye bazze nabo munnange batabako kye bankola agenda sigala waka ekituufu ebiragalalagala okozesa bingi nganye bwagambye nze biragalalagala sikozesa bingi wabula nnyo eddagala n'ejjanjaba kuba eryo ddagala kwejjanjaba nze golaba obwongo bwange bukola bulungi okusinga obwa Grace kati ze nalwanyi olabe namuddiza samuddiza nadde muwa respect ngamba mama bebi kakanyuge kankube mukasa wako tewasanze mu bintu byala nga sente enkalu kubanga temuli sente temusobola kuba sente Grace yasinga osaba sente temusobola wange mumanyi naye mmanyi temusobola era naye akimanyi singira mbadde mu sente naali mbadde mukubira ne mugamba sente zo nzikusanzeewa kuba kimanyi alina obuzibu mu kasente temuli oli bwavaayo n'agamba eno sitanti ogezaako pushinga show yange yaki Freedom City nkugambye show nasasula million 3 kumeka oba gravity bati masa million 15 ne mwana oba gravity ono nati naligayibwa ne gravity alaganja kuba nadde njagala nkolere n'akalango ka show Ashigedde nga nonyamu ne lwakwabe ne byaguddewo akalango kanga bbiri sobutembo olunaku lwateekayo ne Viola n'ekitendero yateekayira ku Freedom City kashegeza Viola n'ekitendero agenda kunyimbira sure bo balina okubeerawo kuba abayimbi bagenda kuba bangi kati njagala Gulabita yali agenda kunkolera akalango wulira agenda kunyimbira yagenda okunyimbira kubanga nze yamusookayo kasimanya kirimu oba ani asasula oba Viola oba Gulabita nenga banziriza ezange Nengamba janonye nere bangamba ogattako kumanya bali bansa bangabye ogattako nezisingako osobola komaona okola ki no booking ekifo Freedom City nenjaganye nga kati kangira nonya ngatteko so akusubwa nga bbiri se butembo manyo nakola we free tekulishon edge kuliko Gravity nenabi atenze mbimanyi namwagala ko kalango oba imukatambi twakulabye ngovaayo ogamba Grace Kani gwe tozaala bimenke kichwa nadde nyize nga njala bimunyiza oli mumanyi kati gobo yagala kakasa Grace nze mumanyi naye amanyi mugambe tonyumye agala avako mangu nze Kiddee manyi kibebi kyange kankubuli nze avako era nze nawe njagala mujjako ne mugamba gwe tusobola kuzala muzala bimenke nganiga kwata wazala kimenke kwata gotala awamvumira omwana we nga abatabusi Nomwana wange era nza bamuvume nomba blocking buli agenda ku page ya Grace navuma bote bamanye na bo following nze jukira nkulabirawo nga follow ovumi nga blocking ku yange wadde ovumidde ku ya Grace omwana wange blockingira ku yange naye omwana gwotakyalabirira gwe tuwalabye nti embeera gyali mu yeeyagaza nze ndi master nyaye essomero lyensomesaako nagambye omwana agenda mutwala ku ssomero asome for free emyaka gye gyonna kuba wange ndi master nakiposinze ne ku Facebook yonna ku social media zonna nazitaddeko nina amasomero ekitegeeza amasomero ndi master obugi bwabwerere akawunga kabwerere ebyanjalo byabwerere kati Kiddee lwaki oyagala okunkwata ensobi mwana nga byendiko mbimanyi omwana ogwo oyagala oliise akawunga n'ebijanja yabe strong oyo mwana alina okuba strong watyanga agenda kuba bokisa wantya alabidde ku maama we omanyi byalabyawo omwana nanswaza mu maaso g'omwana wange tokaaba nabalega navuma amazi tokaaba omwana abayiga biki nvuma amatako omwana yadde yeeka Kiddee eno nengamba yenu nze twadde tulina omwana gatunye twamulabye nga ajja gyendi omwana era yadde akonako yamusitudde genda sembera wali andabe bulwadde mulabanga obusungu nga mpeweera twalabye ku macupa agakasukiddwa ate emabegaawo twalabyewo emmotoka amacupa gakanyugiddwa gakutte emmotoka nze tewali cupa yankutte just akagatoke kabise emabega akotegedde kankubye ngaganisala akogera kitundu kyegakubye kubanga kale kankubye ekigambo seeds kiwemula tugendera seeds kankubye ku seeds kanze kankubulire ecupa yakutte emmotoka kundabirwamu y'emmotoka kwe yakutte ecupa nenze Grace simufuddeko ne wayasa buli kimu ekikulu nange ngenda kwasa Ebyama buli kimu nkyaso Grace agamba Prince Omai tata w'omwana
nze sifuddeeyo kasita abanga alabirira. Okay. Full figure avuddeyo n'asanyukirwa ekikola ekyakoleddwa Grace Kandi era agamba amuli mabega yonna gye binaakoma. Yamanyi full figure kubeera ye maama ye taata yayola yamanyi abeerewo naffe weetuli okubanga tulaba full figure yayinza okuba ali mukaya ne Grace Kandi naye nga lakimanyi naye alinayo abali abagamba ono omwana wa full figure. Otegedde? Wallahi nga gye bali nga bali embya naye nga tamanyi nga yatambula ono omwana munnaye akufaana abeera ono omwana alabika wuwo. Otegedde? Nga ino genda bekebeze kuba munnaye tomanya ffe tuzze tukula nze neegasse. Kiddee ozaako nga tanobuuma. Wange? Ozaako ki? Omwana wo singa oba tolimufunye. Nze omwana kasatu but ntegeera ati si wange obukakafu bufunye nga simpapula za nasa nga ena sente za DNA. Sozikuŋŋaanya nze ndi yala. Lwaki temugenda ku DNA? Ndi yala sozikuŋŋaanya kujja ngenda kugamba oyo Kristo maaso okayiye ku sente ndabe kubanga ye atalaka alina ku kisa. Ate twawulira naye Yadduka wa? Yaddamu nadduka. Lwaki adduka bw'agenda bwadduka? Ndowooza olaba yadduka nga sinamukangako sinamulumbako nawaka. Olaba naye ajagaliza omwana olaba wengenda ofuna omwana mutongole. Zibadde manyi akyaliyo yadduka. Oba engeri gye bagamba ati no yagendako mu lyabu nga Justin Omuga yadduka ng'ali mu bibye. Nga engeri gye yadduka mu lyabu nga yali mu bibye Justin yetoola street. Munnaye musooke mumukebere muyinza okugamba yadduka nga naye teyadduka mwana. Okay, nga tumaliriza akayimba ke watadde olunaku lw'ejjo wabadde okaweerezaani akayimba konna kayimbye nga Justin njala mukkakanya mutima tayomba omulungi takola ki omulungi tayomba mwagala nga asanyuse kuba namugambye toyomba omulungi tayomba nkwagala ng'osanyuse omulungi tayomba nkati sanyuka onyume kuba omuntu w'osanyuka okola ki tolwana omulungi talwana nkwagala ng'osanyuse Grace tolwana omulungi talwana Grace nkwagala ng'osanyuse omulungi talwana kati sanyuka onyume ewaffe baatuzaala bangi akimanyi nga tuli balungi buno obulungi bwa kikaddadi ya busiiga mami buuza gulwano basa busiiga Grace. Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjula Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.